po jako akawuwo ng'okukomora oba okusara okw'ebitundu by'ekyama okuwumura oba okukyalira ensiko. Gye buvuddeko minisita omubeezi ow'obuwangwa Nnono Mutuuzo yavaayo n'avumirira ekikolwa ky'abakyala okukyalira ensiko wamu n'ebikolwa ebirala ng'ebyokukomola abakyala nti bityoboola eddembe lyabwe olwo abantu ab'enjawulo n'ebibinja n'ebitongole ebitali bimu ne bivaayo okumwambalira ku nsonga eno nga bagamba nti kino kuba kutyoboola ddembe lyabwe kubanga mu nsiko bagendayo nga baagala ate nga n'empisa eyo ya buwangwa. Minisita bw'ebanga ye byamulema oba oluusi nga tamanyi nabwe bifaanana nabwe babikola asigale ku ekyo asooka tukakase oba teyabikola tufune omusawo amutukeberere tulabe oba minisita tabiina akkirize nti mu buwangwa bwabwe obw'abakiga tebiriiyo era tasaanidde nakubeera mubaka wa paalamenti ng'akiika mu Buganda. Ate ffe ng'abaami abakkiririza mu Nnono tubyagala era tubyenyumirizaamu agende yeetuge. Olwaleero Katikkiro Mayiga bw'abadde ku mukolo gw'okutongoza oluwalo lwa 2020 mu bimuli bya Bulange ategeeza nti wano mu Buganda kumpi buli ekikolebwa kyesigamizibwa ku Nnono wamu n'obuwangwa. Emmere eri mu kugunjula mwana muwala abeere nga atuukiridde okumutegekera ebiseera eby'omu maaso era ebyo ebigenderako bigendera bugendezi ku nsonga ziri enkulu ez'okubangula omwana naye n'ebyomubiri n'ebyomukisenge nabyo bikulu kubanga okutebenkera kw'amaka tekwesigama ku bulungi bwa muntu kungulu kwokka. Katikkiro atangaziza ku bulabe obuyinza okubalukawo singa enteekateeka ya minisita enegenda mu maaso. Bagamba noga nti obulungi siddya nebyo bikulu ate amaka bwe gatatebenkera tunajjawa abanaateeka amatofaali ku ggwanga lyaffe Buganda lidde ku ntikko. Mu ngeri y'emu ow'omu mbuga attaanyiza ne ku bukulu bw'omusajja mu maka. Si kudoodoomya ddoboozi kubanga abasajja tuba n'eddoboozi eddene. Omusajja si kudoodoomya ddoboozi oba kuba na mifumbi. Waliwo abalenzi bakeera eyo ne basitula ebyuma ne bazimba emifumbi ne batambula tebambadde na ssaati babalabe wano olutobe lwakapa nti babategeere bali abasajja. Kojja alina okulambika mutabani we okumulungamya n'amutegeeza nti omusajja owannamaddala alwanirira amaka ge. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu ow'ekitiibwa Joseph Kawuki ategeezezza nti enkola eno ey'oluwalo eyambye mu kukumaakuma abantu b'Omutanda. Twenyumiriza mu birungi ebingi bye tulabye nga n'ekisinga obukulu kwe kukumaakuma abantu ba Ssaabasajja Kabaka ne basembera okumpi ne Ssaabasajja Kabaka. Siryayolesa mubiri kama wange abantu Obuganda obukuŋŋaanye wano obulabi kye kimu ku bibala ebisinga obukulu. Waliwo n'emiganyulo emirala mingi. Eggombolola y'e Makindye Ssaabagabo yasinga amagombolola amalala mu mwaka oguwedde 2019 era nga baweereddwa ekirabo kya pikipiki ekibakwasiddwa Katikkiro nga tusobodde okwogerako n'abawanguzi so nga bba abalala beesunga mulundi oguddako. Ffe ng'Abamakindye tulina obumalirivu nnyo eri Ssaabasajja Kabaka kubanga ffe ffennyini tukimanyidde ddala ffe tulina okuyimirizaawo Buganda nga oli agenda okubala zitegeka obulungi ng'era gw'oli waggulu. Tuzze tuwangula okuva 2016 17 10 na wuno tuwangudde. Ate bba abantu b'Amasomogi okubadde sipiika wa disitulikiti y'Emityana Kazungu Apollo ne munnamateeka Richard Lumu bagambye nti enkola ya luwalo lwange buvunaanyizibwa bwa buli muntu wa Ssaabasajja we batyo ne basaba ne bannabyabufuzi okwettanira emirimu gy'abeene. Kubanga Kabaka ayagala abakulembeze abalungi kati ŋŋanze seesambangako mirimu gya Kabaka era wonna wekibeera mbeerawo. Kubanga Katikkiro atujjukiza lye nti Buganda yeffe era ffe tulina ogikwata ogiwanirira. Amagombolola gano gasalirwa omutemwa gw'oluwalo galina okuleeta era ng'omwaka oguwedde baali bakuleeta obukadde obusaba mu 8 wabula nga bano basobola okuleetayo obukadde 260 n'omusobyo. Naye oba 8 toluwezezza mu 2019 ate kati nkugambe kawumbi kankusalire era 8 ndaga oba ono okuno lunaakulema okujjuza 8. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.